Olunaku olwaleero omulambo gw'abadde minisita omubezi ow'ebyokwerinda n'ensonga z'abaazirwanako kati omugenzi Sarah Mateke Nyirabashite gutuusiddwa mu disitulikiti ey'Ekisoro gy'agenda okuziikibwa nga gubuusiddwa mu nnyonyi y'amagye ekika kya Namunkanga AF 623 ng'eno egudde ku kisaawe kya Nyakabande ku ssaawa 5 ez'amakya ga leero. Abakungu abakulembeddwamu omubaka wa Bukimbiri County Honorable Eddie Kwizera wa Gahungu, ab'ebyokwerinda abakulembeddwamu RDC w'Ekisoro Haji Badru Sebyala wamu n'abalala be babaddewo okugwaniriza nga gutwaliddwa butereevu mu maka ga kitaawe Dr. Philemon Mateke agasangibwa ku kyalo Bugahe ekiri mu muluka gw'e Nyakabingo mu ggombolola y'Ekyahi. Abakungu bazije bakuŋŋaanidde okugukubako eriiso evvannyuma nga n'abalala bakwatiridde ebbali w'oluguudo okulaba ku mulambo nga gutwalibwa. Wabaddewo okusaba okukulembeddwamu omulabirizi w'emuhabura eyawummula Right Reverend Pranima Mugisha nga n'oluvannyuma wabaddewo olutuula lwa disitulikiti olw'enjawulo okusima emirimu omugenzi gy'akoledde disitulikiti eno nga luno lwetabiddwamu ababaka ba paalamenti, bassentebe ba zi disitulikiti ez'enjawulo, bammeeya wamu n'abalala ng'amyuka ssentebe wa disitulikiti y'Ekisoro Alex Nambayijimana ayanjudde ekiteeso eky'okusiima omugenzi Sarah Mateke era n'anokolayo ebintu eby'enjawulo by'akoledde disitulikiti eno. She supported the women to go Bushenyi district for training in value addition, and it was still in progress to see women benefit from it. She had for long also funded International Women's Day celebration for Kisoro district, and which she preferred to be rotated into different constituencies, in addition to support the district women council in their activities, like having exchange visits. This year, the district women council leadership had an exchange visit to Iganga district to share their experience with the Iganga Women Council. Ssentebe Abel Bizimana asabye ekisaawe ekiteekebwateekebwa okuzimbibwa ku ttaka ly'essaza kibbulwemu omugenzi Sarah Mateke ng'akabonero ak'okumujjukira. Aware that the government is building stadia in different locations of the country, and we want you, members of parliament, I wish the speaker was here and convey this matter to her, that this matter is taken up seriously by the parliament and allocation of funds to this effect is made by government, so that this stadium is seen to be existent and doing its business. That's why the name of Honorable Sarah Mateke will flourish, and we shall be enjoying the fruits of the stadium in memory of her. Engineer Sam Kajojo nga ye ssentebe wa disitulikiti y'e Kanungu agamba nti enteekateeka y'ebyenjigiriza omugenzi gy'atandikawo eyambye abayizi abasoba mu 1,000 ng'agamba nti abadde mpagi kayingo mu kumalawo ebisoomooza abalimi b'amajaani mu Kigezi. We started as leaders to engage in consultations with Honorable Sarah Mateke for her hand to assist the people of Kigezi to recover or the government, compel the government to release the money that was outstanding, and also most importantly, to fast track the resolution, implementation of the resolutions that were made by local government leaders that sat in Mbarara for the 16 districts that are affected by the tea industry, that are key actors in the tea sector. Omubaka wa Bukimbiri County Honorable Kwizera asabye abeegwanyiza ekifo ky'omugenzi Mateke kyabaddemu okwewala enjawukana n'entalo eziyinza okubalukawo. The area of politics and education cannot be separated. So I believe that even when the people are saying, can we have someone from this family, competence will also be looked at. So I believe that the one who will come will either be equally competent like the late or even better. We are not fronting someone, but first of all, before you go to politics, you must show interest. So among the two ladies, because this is a constituency for ladies, a ring fence for ladies, there are two eminent personalities. One has been living in the US, another has been in the UK, and I'm sure all of them are competent, but can be agreed based on the interest and based on the need. Yo mmyuka wakulira ssettendekero wa Metropolitan International University omugenzi Mateke gye yatandikawo nga ye Dr. Julius Aliniitwe agumiza bannayuganda nti buli kimu kyakusigala nga kitambula bulungi nga n'abayizi omugenzi babadde ayamba bakusigala nga basoma. Joan Katushabe yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV.